wisdom twetudde omubaleetera because of ngemanyi musajja ali busy by the way agenda ku graduating graduation party I think this yancha simanyi kategora video no onojja after 3 days after 4 days go manyi naye wisdom bagenda mutikira ngenda kusomeza 26 that is tomorrow wali ku Maltech abadde asoma some degree in some business courses zao zadde asoma era adde akyewaliramu nnyo ng'agamba ye yaddayo okusoma because wawe bakulira mu ssente which is okay it's none of our business wawe bakulira mu ssente yamanyi kati kayo wisdom ono tumukyazizzaako olunaku lwaleero Lawrence amunoonyezaako era nga tumusanze agenda munnange kulamuza gawuni neneebuuza how could you kulamuza gawuni nga waleero lunaku lumu bakutikkire naye kayo wisdom no naawe tulekemu so kayo wisdom kyakoze nga tumubuuza ku by'omusajja Mivule n'omwana wa amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior mujjuke muno yavaayo n'agwa mu bazigu mu bakifeesi abaamukuba n'abeera nga amannyo gano agagulu gonna gaseseetuka so kayo wisdom n'asaasira mukwano gamanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior then n'alyoka n'akalakata n'agaba level n'aweebuula ekitiibwa ky'omusajja amanyiddwa nga abasajja Mivule naga first of all byenkutemu abasajja Mivule alina kaabala first of all luli ekyamuvumisa Bobi Wine yali abala mmotoka emanyiddwa nga Toyota Hilux baagimuwa kati kyabala agamba President Museveni ayagala masajja Mivule basajja biwempe amanyi kayayogera bwati basajja biwempe ayagala President Museveni amuwa obwa minister of portfolio minister without portfolio mujukira abantu bebakawo obwa minister buno bwe nasemba okusembayo yafa y'omukulu ali Haji Sebagala si oyo Lawrence bwe yasembayo kuwa minister of portfolio yafa ontegede bunyo bwe yafa ne tumuziika okitegede kati nawo minister of portfolio simumanyi aliko essaawa zino nenze gwenzijukira mu byamasanyu bya entertainment yoyoani ali Haji Nasa Ntege Sebagala okitegede bwe bamuwa minister kati kaye akuwadde istole w'abasajja Mivule n'atuuka n'omuyita ebigambo ebitayisibwa mu kamwa amugambye mbu alinganga wanjisebo ensanyusa okuba ku Celeb Jazz amanya gange nze Kayo Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'ati yes yakolera ku mata omutali mazzi ne Seriraka abantu bagamba Kaye kyamutuukako kitya ate nze mbula abagambye obuti gugiriza ejjoji oyira gobo mwine okuddoonya balabandaba abanjagala nedda nesere ate bulira wagamba diguli n'ekirala bannaye baserebu omanyi kwata bwangeri y'abaserebu baserebu babanoonya bunoonya nze neereete ku Celeb Jazz bo mwine okunoonya nzije naye ndowooza ontategera kye bayita Kayo Wisdom ojja munnyonnyola pulezidenti akuba simu nti Kayo Wisdom mumuleeta ddi goŋŋambe kyebo ze siri bulandi saagala gendayo ekyo kyolina omumanya saagala ogenda mu State House ze liability wasoma otegera kye bayita asset ne liability kakati kankubule nze okunkuba ekifaananyi ne President Museveni kati n'okunkuba ne Bobi Wine olowooza bankuba naani Haleluya anti nze nkugambye waliwo ekiseera we kituuka ng'olira gundi liability ng'oli kizibu ngende enkola entya mu State House nywe busumbuusa biki what is there kyova olaba gweowulidde olaba nze kati juzi abantu babadde eggulu nagamba nze mwenaremu ndi strategic level ndi wenaremu atali kidoli oba kidomola yes okubeera ng'owagira President Museveni toyogera bintu bya kisiru mbu wagira nnyo awo ogende waayisima oli kamuzeeyi ne kakuwa yes nze ndi wenaremu ategeera nti okukwata abantu bannayuganda kibi okuba Bobi Wine kibi muleke Bobi Wine abeere ng'avuganya okitegeera si kuwasamira bantu si eddagala mu ddwaliro kibi obubbi kibi naye waliwo bennakkiriza ne ntegeera nti President Museveni bitali bikola President Museveni tasobola kujja wano corruption yes ekyo kyagaana tribalism kyagaana tulinze mukulembeze mulala kakubuulire basajja oyo biwempi ayina ekikyamu tasobola kuba Mivule gwomanyi omuvule mu Buganda basajja biwempi ayagala Museveni amuwa ekifo ng'amaze okulayira alinga Katolu bw'amooli eyasuula ebitundu bye byonna eby'emabega ne bidda mu maaso mu kabuto omanyi yanyonnyawo amalwa mwe temumanyi Katolu bw'ama yali atunda manda ga Bukebe ebyeddala bw'aba agamba nnimba ntwale mu kooti amanda ng'aleega amanda bw'ati okuleega amanda si kibi okupima amanda si kibi naye okiremeramu yakikola emyaka nga 10 gw'omanye amanda okugenda mu biwowoolo kyovola Katolu bw'ama kati we yafuna ku ssente n'antandika okunywa walagi n'amalwa teriyo muntu alwala n'abanga
akabina nandi kuyimiridde konna akabina kavaayo n'ebisambi byonna ne bidda mu lubuto ayimirira bw'ati talina kirungi kyaliko talina byonna ebitundu byonna ebyemabega byadda mu maaso talina Katoli Bwama yalwala enviiri n'alwala amatu n'alwala amaaso n'alwala ebiwowoolo n'alwala emitima n'alwala akataago n'alwala amagulu n'alwala n'ebitundu by'ekyama talina makulu alinze kufa talina kyasobola kugatta ku Uganda okujjawo ng'afudde kakati yoyo Katoli Bwama kati oyo basajja biwempe oyo biwempe njagala otunne basajja biwempe kyonna kyali is nothing alowooza President Museveni agenda mumufuula muwe ekifo no tasobola basajja biwempe President Museveni tasobola ebyo bya kisiru naawe babibbiramu omanyi bagenda wa President Museveni ne bamuggyako miliyoni nga 5 bagenda kugulira abasajja baabwe emmotoka ne bamuleetera ekyo ekimotoka ekikadde bali ne bagira gooza lwaki tebaziwaffe eriwa gomanyi Bobi Wine etundula genda obuuze sente zaayo ogambe n'ebyo akulage kaadi yaayo Bobi Wine muveeko gwe wabanga ogeza ebintu bya Bobi Wine tolina kye oba tebalina kye bamugereza omugereza kulembeze baawano balina kaki mu myaka gya Bobi Wine tendi kye kugamba mu myaka kale batulage ewaabwe bakuba akatabo batulage amaka gewaabwe nga tebanafuuka bakulembeze baawano Bobi Wine is uncomparable kati omusajja ye alowooza President Museveni agenda mumuwa ekintu wallahi tasobola kukuwa kubanga basajja biwe okujjako omanyi bino ebipande bibateeka ku nnyumba z'abagagga naddira ne bakuba ekipande nga balaga omuntu wedda aliyani okujjako basajja biwempe nga banaakuddye ne bakuteeka ku kisenge kya State House Board nga bajja nga bakubuga kino kyali ki nti abantu bedda be bati baafaanananga ye basajja biwempe bwe busiru njagala basajja biwempe otulageyo omwana oba abaana bo tolina kyamakulu basajja B kusiga busizi tolina kyamakulu oli B tolina kyamakulu tolina kyoyongera ku President Museveni NRM n'abagyetoolodde but you are just a failure wali failure tosobola kukola ku radio myaka 17 ng'ovuma President Museveni n'ojjamba ofuuke w'amakulu kyewasigaliza kugenda ku faamu z'abantu kola ku video kweraga nti faamu yo eziriwa ati kati anti gwatanoonyereza abasajja batulaga wali ku TV ne batulaga nga faamu gye wakolerako siiyo kati nalabye ng'oli kufa ebyo byewasigaliza musajja gw'oli mubi nnyo ogambe kikyokoledde NRM omanyi tamala emirundi byakoledde NRM kikyokoledde NRM kintu eki President Museveni kyasobola okufuula toyiye ng'apama mu ggwe toyina kyamakulu kyosobola kugatta ku President Museveni ne NRM okujjako nga President agenda kupamanga mu ggwe because you and the toilet actually there's a thin difference between a pit latrine y'omu kyalo ne face yo a thin difference eriwa unless okunyirira kitegeeza kufaanana nkobe kyekyo yeyo nkobe ngana njagala oddire enguudo zaawa weya za Congo leeta ebidiba by'omu bwayise n'ebyomukisenyi all combine zisinga basajja mivuula okunyirira simanyi na mukyala gw'okwana igwe nemba mukazi n'enkyuka bwenti nga ne basajja biwempe ziruka mu nnyumba nga ndowooza sitaani ya nnumbi yes ne Lucifer akusinga obulungi negwe omanyi kye bayita okunyirira okumanyi omanye enkobe bannange njagala muteekawo feesi yoyo omusajja muteekawo feesi yoyo omusajja eriwa kire kapera amusinga yes kubanga te omusajja ne kapere those two are deformed ne kapere olabire ddala nti kagamba yaddeko ng'obubi obweru nti alimu akatung'unula naye oli alinga yali mu magye ganyanya bane mwawule gwe ngoyogera ku mwana wa Tamale mirundi gwomanyi kye bayita okwogera President Museveni emyaka 13 igwe gwosobola n'okumwogerayo emirundi n'ogumu munoonya bifo ozungira ku mwana wa Tamale mirundi ki mwana wa Tamale mirundi kyayogedde ku kikyawe ne ku baminisita bawana ababbi abaagala okusuula President Museveni baminisita bawana ababbi be bakoleza obubi President Museveni abantu bakyaye President Museveni ku lw'ababbi bano baminisita ovaayo yenna enkobe akabina kona kale njagala oddira bubina bw'ensolo kyene tambula yepamira ye feesi yoyo omusajja gwe gitunulire yesiiza ebiziga alinga yesiiga samona omanyi kankubulire babiyita batya ono sukaali ggulu oyo omusajja alinga yesiiga sukaali ggulu gwe tigenda omulabe mbu muganda waawo omubi bw'ati gwe kintu oba nnambi
gwe muganda yasooka bennange kale kati gwe kintu wetuba tugamba ale baganda okwata basajja biwempe mbuwepankira ku Tamale Mirundi Junior oli omwana tunuli abaana ba Tamale Mirundi tunuli ku bawala ba Tamale Mirundi otunuli abalenzi ba Tamale Mirundi abaana ba Tamale Mirundi bazaala ani gwofana leta ababo kwata abaana bo balete kwata abaana bo gwe mivulo batulage woje bali basomerawa kiki wasoma yeggwe kiki wasoma kiki yambe President 7 mawule gawa bakugoba ku kabozi nga tolina kyogattako myaka 17 oli kuli otuogana bogala kala banange ndete bya bulimi kiki olima okujjako enjaga kiki olima basajja biwempe kiki olima njaga na dodo kiki olima kakati gwe basajja biwempe bobanga actually ono ngambe yente ate zino ente za Rwala sirimu eze Western zonna njagala omusajja yekulu bwate sat mulabe njagala basajja biwempe njagala webikule boti kati twabe wotunula ogamba njagala webikule bakulage kasu kale nawo twaye kasu zonna embiri ziri kungulu ziringa zino ente za echi chicho ogamba ffe tuli mu kubonabona basiba mu State House naye skini zaabwe zonna ziringa zaaba Sudan njagala face yokekulaga ekiri munda basajja biwempe toddangamu okwepankira ku baana ba Tamale Mirundi kubanga you were failure in life you were oli watch pali kisirani olinga katoli bwama all combine mulinga mfana muswaza n'obuganda temusola kuba baganda nga muli bwe mutu yonna omumwa gulinga kufuru zino ze basiba ku gundi ku maduuka ge Kampala mbunawe bayo bannange Tamale Mirundi avuma ba minister who are these ministers abasudde erinnya lya President 7 kakati gwe musajja gwe wegendereze ddamu amagezi va ku baana ba Tamale Mirundi kasanye kusasiro yayagala kukola mawulire myaka 2 mbabanja nkusibudde bye